obulumi bukuluma mu nyingo, mugongo, mutwe oba mu abakyala bagenda mu nsonga, genda ku pharmacy ekuli okumpi ofune ka Pain Aid capsule kajja kuba kakolera bulungi. Kakati no lunaku olwaleero nga sinabagenda kunyumizaako bigenda Kenya. President Ruto mwe yagobedde kabineti ye yonna n'asigazaako omuwandiisi omukulu omuwandiisi owa kabineti ye ne vice president deputy president we Bokabe yalese abasigadde bona abagoba nga kiva ku mbeera ey'abannansi okuvaayo ne beekalakaasa. Kandi yagenza obbagoba nga ensonga enkulu ey'okuba nti tebakwata bulungi nsonga z'abannansi. Ye teyeegobye kubanga kivuga nti abantu bali baga nti weegobe, ye teyeegobye, yagobye bali. So ndoza buli mu kiisu kya mbuzi. Kakati no leero Seba alangiridde nti abagobi kiri mu Kenya wano, kiri mu Kenya awo kitokota, naye nga kino kyava ku bavubuka generation Z gye twabagambako abeekolamu omulimu ne bateekawo okwekalakaasa era bwe baaviira n'okulumba palamenti ne batwala abaka ba palamenti encharge. So mu biraba bye ndaba ensonga ze Kenya muzze muziraba. Kati ekibuuzo kiri nti nabadde njogerako n'omusajja omu n'angamba Lubowa ekiri e Kenya ekisoboka wano mu Uganda, ne mugamba nti bannayuganda obuzibu muyina mukyanyumirwa bintu bibasesasesa byokka. Kinyangalire waliwo omusajja yankubidde essimu, NBS mwebale nnyo nenga nti ki nti program ensi n'ebyaye tunyumidde nnyo konze ekyekibaddeyo naye koza nga tamanyi te tumanyi kiriyo nti ati mutamaguzi mutuletera tumaguzi ate luli mwatuletera abeddembe ly'obuntu, mwatuletera looya ng'alina gy'asomesa ku byaki ku by'obusika. Mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo mwakozesa ekiri mu nsi n'ebyayo ate kati tweyongedde obbaagala nenga nti kakati ono bwe ngambibwa nti mu Uganda naye mbaako n'ekyokuyiga nti bannayuganda ebintu ebiri serious ebiseera ebisinga tebabiwa budde, baagala ebintu by'okusaaga. Kyobala nze nabagamba noli ku radio wano naye mbaga nti nze sijja kukola bintu nti olw'okuba nti nze nkola ekintu kye mmanyi tikibayamba. Ate nze sijja ku radio kujja no basanyusa. Ampulirize ate ampuliriza aizulu naye nga byenjogera bikuyamba serujja kukoowa. So nga mbuuza nti wano mu Uganda kisoboka, ne mugaa nti mu Uganda kyandisobose. Neefunawo pulezidenti wa Kenya yajja atya mu buyinza, ne bannakenya ensonga bazikwata batya nga bannakenya. Mumpulirize bulungi, saagala munfune mu bubi, manye abantu abamanyi okumpuliriza kifuula nnenge nti ensonga bannakenya omukulembeze waabwe mu kujja mu buyinza teyajja na mundu. Ebyakoma ku Moyi naye ate yali muntu wa bulijjo. Fo waffe tulina mukulembeze nga mukulembeze yajja na mundu ate mujasi. So we are completely different despite the fact that fenna tuba East Africa. Naye tosobola kuddira politics wa Uganda n'omugattagana wa Kenya tekiriyo, kubanga Kenya batambulira nnyo ku by'amawanga. Kenya bo tebaliiko ku bino ebya Uganda
nti bwe nakusanga oyogera ne Museveni nga nyiiga nga twabika osobola Ruto nga aline Odinga wano mu Uganda tekisoboka kubanga setup ya Uganda yampalanirako kazivuge katusunguwale katukolime Uganda bwetu wetambula nkikudiremu Uganda etambulira kumpalanirako okiwulira mpalanirako katutunke kolima manyi na kwefuula nga abatala bansonga nkulu ye politics wa Uganda inti mmwe mukyalonda mukyali ku politics nywanani omwenge ye politics wamu ani asinga okuziika ye politics wamu kyovola mwina bu district akasika tono balina bu district bungi abaka parliament bali 5 nkago ba 8 oba 5 atano 8 oyisegedde babaka parliament banji kubanga baga mwaga kwekusa buli omumbu ayagala buli omu ayagala bwe mwafuna zi district nyingi service zituuke wammwe kali ye politics wa Uganda wachi bobebe tegereza tebirimu na makulu ekirala mwekasama okweronda munga mugamba mutu muwereza abaka mu parliament bawuliriza muntu oba bawuliriza bantu bakiikirira bantu oba bekiikirira bo simanyi wa muntegeera kakati ffe tusobola kubanga Ruto ebyabe bikyuka wano mu Uganda omulamuzi asobola okusazamu okulonda mu abampuliriza wano mu Uganda omulamuzi njagala omulamuzi yeepanka nti alina amaanyi asazeemu ebyokulonda mu Uganda nti bakugamba nti bakubya abalonzi badduse mu boxi tale sente yabadde ng'eddwaniro naye era mukulembeze bamulangirira nti ono mukulembeze yawangudde tiya gasi okusiba ne kufuuka okusiba okulabula ne kufuuka okulabula internet ne bagijja nako kati mmwe temusobola kwegiraganya ku Kenya fe ebyaffe bya Uganda by'amaanyi buli mukulembeze azze mu Uganda ajidde ku maanyi kubanga company ya isimanyi British East African Company yasoko tufuga febya fibadinga bya company Uganda bali bajifuga nga company buli ajja agafuga Uganda nga company that's it so singa bana Uganda abawamu ndi ensonga za fezi tulumira awamu ze tuogerako oba tusosowaza nsonga za party National Development Plan tutunulira nsonga za pate etukulembera oba tunulira plan yeggwanga lyonna ekyokubiri mu Kenya balina bisanja